Okusinziira kwa lipoota eyafulumizibwa ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku babundabunda eggwanga lya South Sudan kati lyegase ku lukalala lw'amawanga agasingayo abantu ababundabunda abali mu kakadde akalamba n'omusobyo olw'obutabanguko obuli munda mu ggwanga eryo. Uganda nga yemu ku nsi ezeetoolodde eggwanga lya South Sudan abantu ababundabunda abakunikiriza mu mitwalo 4 be baakayingira ensalo ya Uganda nga banoonya obubudamu. South Sudan kegyeyingizibwe mu mukago gwa East African Community gye buvuddeko era ng'ensi eziri mu mukago guno ze zisinze okubudamisa bannansi ba South Sudan. Omwegezi w'ekitebe kya South Sudan mu Uganda David Domore mwennyamivu ku muwendo omunene ogw'abannansi ba South Sudan abanoonya obubudamu ogususse bw'ategeezezza nti kiziŋŋamya enkulaakulana y'eggwanga. To make the settlement of the people that will allow the people now to decide to go even from tomorrow. If they see wherever they ran out of is now the place of peace, they can even move from tomorrow back to their homes. Yeah, so that is the only plan. You let there be peace, let there be development, let there be all these rights. And then you will see people will come in to enjoy here and there. Era asuubiza nti bakukolaganira wamu n'amawanga ag'omukago gwa East Africa okulaba ng'obutebenkevu budda mu ggwanga lya South Sudan olwo bannansi badde mu nsi yaabwe. We will always call upon those who call themselves older enough with less problem, simple because we are younger enough with a high problem to come and help in. Besides that we build and take us through. Most of them might have gone through a lot of difficulties, even worse than us. So we are hopeful that we are going to work together with the rest of nations, including our neighbors, to work together with us closely so that we come in to work for the prosperity of the people. Okuva olutalo lw'omunda mu ggwanga lya South Sudan lubalukawo mu mwezi gwe-12 mu mwaka gwa 2013 kubadde kunenyaŋŋana wakati w'ekiwayi kya President Salva Kiir n'ekiwayi kya Dr. Riek Machar nga buli luuyi lusonga olunywe mu lunnaalwo ku lw'obusambatuko obuli munda mu ggwanga eryo. Wabula Amollo ategeezezza nti bo nga gavumenti bakutegekawo enteeseganya ez'ebiwayi byonna ebiva mu kibiina kya Sudan People's Liberation Army Movement SPLM e Tanzania mu kibuga kya Arusha okulaba ng'emirembe gitojjera munda mu ggwanga eryo. No. General Deng did not. He had never crossed out from the Riek Machar faction. That's why most of the MPs, it was only the president of Riek Machar, but the rest of everything that was agreed is being implemented now. So Deng absolutely is a member of the SPLM-IO. Up to now, he had never crossed to any bench. We are going now to speed it up again for reunification of the SPLM. You might have heard of it in Arusha, that the SPLM need to be reunified. Dr. Riek Machar ngono yakulira oludda oluvuganya gavumenti wetwogerera nyiga biwundu mu ddwaliro mu kibuga kya Khartoum mu Sudaani oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi ng'ali mu ddwaniro nga n'olwekyo omukungu bw'abuziddwa oba Dr. Riek Machar n'etaba mu nteeseganya ategeezezza nti yali omuduumizi w'eggye lye nga kati amyuka President Salva Kiir General Shaban Dengoy ajja kulwetabamu nga n'olwekyo Dr. Riek Machar n'ekiwayi kye bajja kuba bakiikirirwa. Everything is almost coming to. But the most important part of it is that the clashes were made during, some could put it, that it was a problem within the SPLM as a bigger party. That's why you get there is SPLM-IO that defected, a faction led by Riek. There is a SPLM-DC, another faction led by Dr. Lam. There was this and this. But originally they were from the mother SPLM. So it is another good mechanism that will bring in the president of peace, you see. And very soon we are trying to contact our sisterly parties, like NRM, you have CCM. Ng'eggwanga lya South Sudan lyerimu ku mawanga agakaweza ababundabunda abakunukiriza mu kakadde akalamba
omwogezi w'eggwanga eryo David Amor akakasiza nti bakyalina essuubi okulaba nga eggwanga eryo lidda mu butebenkevu, wabula n'asaba amawanga ageetoolodde eggwanga lya South Sudan okubayambako okuzza emirembe mu ggwanga eryo, okulaba nga bannansi badda mu ggwanga lyabwe, olwo enkulaakulana eddemu mu ggwanga lya South Sudan. Stephen Tulyaurugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.